osisuka okasitabogera ku mukulembeze kiba kitegeeza kabikuse akabikka omulalu. Alright, njala tandika n'ekigulalu kyaleero njagala muntagingire njagala yoseti bahabula utabasika mutano wakalekezi muzeze densi yaleta asanga bisibe abere ku video eno. Njagala muhozi kanyiro pama muhozi laga abere ku video eno jene dikemba bazinjiro ku video eno. Njagala buli muntu yenna abere ku video eno. Omukulembeze gwangu mulonde Robert Kyagulanyi Center mujala abere ku video eno. Baganda bafemwe nabamba MP abagenzi okukingiriza obokukima omulambo gw'omugenzi jja kubajjala mbere ku video sala ababuzebuze. Njagala n'abantu abekike kyawunjawulo bere ku video ekigwaro gikyali kigera kwatagana ku bakyala naye nga atabakyala bisere bisinga mugobererwa nnyo abaami wano wenjagala mutegere okulya n'okkomba esowani buli manyi olina kabutuzi oli muzadde omukyala ekigwaro gikyaliro kyamwe era ntumidde nnyo kumwenda baagala ekigwaro gyabakinyumirwa ntandise bwetti mbadde neetulidde wano munnange jjukira ebintu bino bibagamba nze olumu ne mbirabira nenyina neneebaka nenvumuza engala byange naye nsigala nfuna information ey'omujjirano ng'etuuka mu kabokisi kange olumu ebintu ne binjitirira ku nesobola bibagamba nga bingi nnyo nabagamba singa omanya ebintu Lumbuye yamanyi mutwe omutego gwandiyabika n'obanga n'ebintu emuto kyabitegera naye olwokuba nti olumu mbagamba bankuna baga nti neebasimu nkyawumuzza mu muto kubanga n'ebintu bingi muto muno abantu abasinga obungi mutandisa obi experiencingako kanje nabavaako oluvannyuma ne bagamba nti mu Uganda mulimu ekigendererwe mulimu engeri Museveni gyakozesaamu abasawo malwaliro ag'enjawulo okukendeeza ku nnamba y'abantu okutunda ebiwoowoolo n'okugyamu ensigo bannakabutuzi ababa bazadde kati waliwo akakodyo akalala kaakano era kyekigula lwegikyaliro kyenjagala mutegeere gwe maama ali eyo munnange nga wabutuza n'omala okuzaala bulungi nnyo n'osigala ng'owulira obulumi bw'omujjirano weetaaga ogenda oddeyo mu sikaani mu kyuma ekiringiza mu mubiri kitebero bwo kyawera ensigo zo zikyalimu nkiddamu gwe maama eyamala okubutuza n'osigala ng'ofuna obulumi obw'omujjirano ng'owulira kamunguluze teweetegera naye nga wazaala munnange nkusaboddeyo mu kyuma ekiringiza badde mbakulingize bulungi balabe oba okyawera bandibanga ensigo emu baagikuggyamu nga tomanye ekyo kyo nkitegedde butegeezi nkibagambye nali nkibagambyeko edda kati omuze omulala guguno Yoseri tibahabula utabasiriwa nsi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe mutabani wa Karekezi ayina enkola gy'akolamu ebintu bye nga yakimpowooze abanga akamese akakuluma ne kakufuuyirira nga weebase ogenda okuzuuka ng'olina ebikalappa ku bigere nga tomanyi lwaki kaakulumye era nga tosobola kumanya lwaki kakulumye omanyi omumese obwo omumese busite bond bwe kaba kaakulumye kakuluma ngeno bwe kakufuuyirira nga bwe keejaga gwe bubeera mu kirooto munnaye nga weebase olootanga ali ku lusozi ng'oserengeta oba owugako nga kakulya mpolampola ogenda okera ku makya munnaye nga waliwo bikalappa akamese kakumekesemekese dda nga tomanyi kati yeyo seri tibahabula utabasira kutatu wa Karekezi nsi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe y'engeri gy'atukolamu ebintu bino bannakabutuzi lwaki ndanazzemu banyonyola ensonga ezo wetwogerera essaawa zino Yoseri yayisa ekiragira abasawo bonna amalwaliro gonna amalwaliro amanene nti buli mukyala yenna mu Uganda alina okutandika okubuuzibwa ekibuuzo naye ekibuuzo kino bakikubuuza oli musanya otya musanya mubeeramu ebika bibiri eby'abantu mubeeramu omukyala agenda okulongoosebwa mu luzungu bayita Caesarean oba gwe bagenda okukoza Caesarean ne mubeeramu aba natural delivery abazaala buzaazi ng'azadde bulungi nnyo kati munnange Yoseri yabagamba nti mutandika okubuuza abakazi bano buli mukazi yenna awozezza enzaala ennya oba omukazi yenna ng'amaze okuzaala abaana basatu n'akomawo n'olubuto olwokuna ng'agenda kuzaala yawa oda abasawo temukimanyi kibadde kyekosefu nti omusawo akubuuze nti maama wakazaala abaana bameka kasita omubulya n'akazaala abaana basatu no waakuna olumala okuzaala bwoti togenda tegeera baba bakusazeemu obuseke obuyingiza amagi obuyingiza amazzi g'ekyami oba amazzi g'ekyami wegayita okutuuka mu magiiko babusala ne babugjamu ne babwawula ku mubiri gwe ogwa bulijjo ziri bazita tube z'abakyala ezo oba enseke ezo eziyitamu amazzi gatuuke ku magi Museveni yawa orders ziba zisale kitegeeza nti mugenda kukoma ku baana bana akakakodyo bw'obeera musaanya omusawo n'akubuuza akazaala abaana bameka eyeebera kodi mukitegere bulungi ebeera kodi kasita omuganda akazaala abaana basatu ono waakuna maama oyinza obutaddamu kuzaala olubuto oba togenda kuddamu kufuna lubuto kubanga kana akakodyo baagala kukendeeza ku nnamba y'abannayuganda naddala abaana b'enda ya Nakalama mwe n'abo mu Buganda so nno mbakubiriza omulanga abaganda mukole nnyo
Abaganda muzaale bwe mba mulina okusoboza obuzaala abaana gavumenti ejja balabirira Robert Kyagulanyi Ssentamu ejja essaayo n'eri mu kkoona. So njagala bategeeza bw'ogenda mu ddwaliro ng'omusajja mufuba okulaba nga mutwala abakazi bamwe baakamala okuzaala abakebere oba kyali sitede, otherwise wandisigala ng'olowooza nti mukazi we by'okuzaala bivaamu kumbe baamukekejjula dde obuseke baabusala mudda babaawula tebakyasobola kufuna ngeri gye bazaalamu baana. Eyo koodi kasita omusa akubuuza nti wakazaala abaana bameka wegendereze nnyo bayinza okuba nga baakukomya ddanga gwe tomanyi. Yeyo system 7 empya gye yaleeta lwakuba nti ebadde nkyaginoonyerezaako okutuusa bwe ngikonfamize. System endala yeyo ey'okujjamu ensigo yo emu kubanga bakimanyi nti omuntu osobola otambulira ku nsigo emu naye jjukira abantu abamu balina ebizibu bingi nnyo bayinza obutasobola kufunctionira ku nsigo emu n'omaliriza nga munnange naawe ensigo bagitutte. So osigala ng'owulira obulumi obw'ekitalo nga bakamala okuzaala oba nga wayisewo ebbanga genda weekebeze wandibanga wagwa mu katego ka Yoseto basira mutano wakalekyeza ensi yatete muzeyizedde nsanga bisibe. Alright, ndowooza ekigulalugi kiwedde njala tandika ne video y'olwaleero. Njala mutagira ba MP bonna mumaze okutuuka neyo sere kwali kati ntambise nabagamba mu nnaku ntono nnyo emabega nti ebintu bingi mujja bimanya era mujja bitegeera. Nabagamba ngenda kugoberera omugenzi Jacob Oulanyah okutukola natuka ku butaka mbabuli ekivaamu nakyo ekigenda maaso. Kati mwenna mugenze ku kisaawe Entebbe okulisiivinga omugenzi mubale mukulikeeyo era mubalire ddala. Ne mutegedde omugenzi okuva gye yavudde okutuuka awo wano wenjagala Yoseri basubahalo mutano wakale kyogera ku video eno. Omanyi obulimba busooka naye ate amazima ge gasookayo. Omwami ono azaabuza ekisookera ddala yatugamba nti omulambo bagenda gujja Seattle bagutwale mu Washington DC ku embassy baguvyowengeko. Ne before nga tegunnava Seattle Yoseri nafuna mikwano gyange drone zange eziringiza mu bisenge ne zindaga conversation ya personal secretary wo bwe yalinga achatinga omu ne mukyala wa Oulanyah oba n'omu ku mikwano gya mukyala wa Oulanyah ali mu America oyo eyali alina abaana ng'omusaba video n'ebifaananyi ebyolumbe ebyo yali bikumiddwa mu maka g'oyo mukyala. Obireete obirage banna Uganda nti kuno olulumbe olwakumiddwa eri olw'okuba nti mwagala okubuzaabuza abantu. Era bano bakalingiza mu bisenge baŋŋamba nti abali mu lumbe oba eyali ku ssimu yagamba nti sisobola kukuwa lutambi lwa video lulaga lumbe luno wadde ebifaananyi biri mu lumbe luno n'oswala. Luba teruli busanoga nti omulambo guvudde Seattle gugenze mu Washington DC ku embassy gulaga. Mukulu saagaludde mu kubuzaabuza abantu. Omulambo gwatuuka ku Lwakutaano wiiki eri sawa 5 dakika 5 nga zina teyokola sawa kaaga ne bagutwaliwo ku kisubi okisozi farm. Kanjala budget story njala babula Museveni ayagala okwetega ayagala amawulire n'obutaala munnange era omulambo gutuuse Kampala nga teri kifaananyi kyonna kivudde ku embassy ya Uganda ya Washington DC. Omulambo bagukubiddeko ekimunye wadde ogusiibula ne guvaayo nga tekuli wadde mwetezi yenna mwenna mawulire ali ku embassy ya Uganda tuwa video nti ku embassy ya Uganda mu Washington DC omulambo gwatuukayo ne batatuwa video bantu abawerekedde omulambo wano nkiddamu wano wentudde twakasindika emirambo egiwera 20 naye nga tuwerekera emirambo okuva ku mochale ne gigira mu funeral home ne giva mu funeral home ne tugitwala ku airport ne tugitikka mu kago nga video tuzikwata n'ebifaananyi tubisindika. Mukulu twagala kubuuza mu America teriyo bantu b'Oulanyah wadde mukyala wadde ex girlfriend w'Oulanyah taliyo. Yoseri tibabulwa lutabayisirwa mutabani wakalekyeza ensi yatete muzeyizedde. Mu America teri banna Uganda bebadde basobola kuwerekera ku Jacob Oulanyah wadde mu Washington DC wadde Seattle mu ddwaliro wadde ex girlfriend yalina abaana b'omugenzi Oulanyah wadde obutalabikirawo casket nti abaana b'Oulanyah basibudde ekitabo bamusibudde ku airport ng'omulambo bagutikka. Wayase ya don't know se mujja tegera ndi bana abasajja bayaaye kati kamba twale ku lugero olutuufu. Nabagambye nja kugoberera mbabula information entuufu mugitegeere. Fuwa ntusindike twakasindika emirambo nga 2 okuva mu government gye tugugobera ne tugenda ku embassy ne tuwa epapula ne tuva ku embassy ne tugenda ku funeral service bira ntubiri cover ne tukola video tukola ebifaananyi tugusiibula ku kisaawe
ne guyingira mu kago mu firiji nga tugula tukukwata ne video tukusindika sebo deputy speaker talina dde omuntu mu America badde amwagala abaddewo okululwe okulanga bakwata bintu bino byonna blame is a monk awo nvuddewo ngenze kati kamba swazi munango omusango gwatuuka ku Lwakutaano wiiki ewedde ku ssaawa zaali 5:05 gwatuukira ku kisaawe ekikadde ekya UN kyemmanyi bulungi nnyo era gwavugibwa bukolokolo mpaka ku faamu ekisozi Museveni ne yeekajanga asudde akagatto wepona abasawe abataano ng'omukaaga yalima amafiina Silivia Mukandoone era ne mulabe ennaku zino yeejaga ng'abikiddwa mujja we munnange ne bakola emikolo gino gyonna gye nabawulira bulungi nnyo ne bagimala bwe bamala okukola emikolo gino ku Sande Yoseri yabukereza nkokola ku Sande n'ava ekisozi n'akoma mu State House yatuliza meeting eza buli kika kubanga bali omumisinga nga taliiwo bwe baamala munnange omulambo guno baagussa mu mmotoka nga ziwerekera bamagye ne gutwalibwa e Rwanda wulira ne gutwalibwa e Rwanda njagala mwotagingira Maama Mbabazi ne gutwalibwa e Rwanda nga guyise ku kukukwo ne gube bagutuuse Rwanda ne bagukwasa eddwaliro lya Maama Mbabazi eriri mu Rwanda kubanga ayinayo ne home care ayinayo ne eddwaliro ayinayo ne mochari ne gubera mu ddwaliro lya Maama Mbabazi okuva ku Sunday lwegwatuuka Sunday Monday Tuesday ne gusimbula ku Thursday ne baguteeka mu Rwanda Air Kagame yabo ennyonyi ya Rwanda Air ne gufuga mpaka ku Addis Ababa Ethiopia bayo Chewakane omulambo lwava ku Sunday Museveni nga amaze okukola emikolo ne bagutambuza ku luguudo ne guva ku luguudo ne guyingira e Rwanda mpaka mu ddwaliro lya Maama Mbabazi Maama Mbabazi weyita mu Katoliki mubbye ssente z'eggwanga ngenda baanisa leero obulire eggwanga kuba mulinayo amalo ne Besigye alina eddwaliro eyo omulambo okuva ku Monday Tuesday Wednesday until Thursday lwe Rwanda Air lwemwakolaganye nayo ne bagufuga ogudde bale baguwa Rwanda Air ne gutwala Ethiopia ne gubera Ethiopia mpaka lwe muguleese olwaleero kati fun enough era njagala bakwata wano wati emirambo egisinga obungi bwe giba gijja ennyonyi ezisinga obungi bwe giba zijja ng'ezimu zirinamu bapassengers naye nga wansi tetumanyika gwe kigo bakola ki gwe bataddemu ekyo mukimanyi bulungi nnyo ennyonyi ereese omulambo gw'omugenzi Jacob Oulanyah ebadde chartered plane mulabyemu omusaabaze n'omu omulala ava mu nnyonyi eyo kitegeeza nti tosobola kupangisa kubanga ezo ennyonyi bwe ziva gye zivudde zirina okuddako ewaabwe waazo ennyonyi zonna ezijja mu Uganda nga ya Ethiopia Airline ejja nga batuweereza buno obunyonyi obutonotono so si Boeing connection flight zonna eziva Ethiopia batuwa connection flight nga bunyonyi butono so si Boeing kati bano baagadde okubuzaabuza abantu mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti bw'ogwa Ethiopia oyinza okuba olina gy'ova gy'ozungira nga mujjidde mu Boeing mpaka mutuuka Ethiopia nga mutuuse mu Africa babawo obunyonyi obutono bwe baleeta mpaka destination gye mulaga kati olwokuba nti mwali mwagala kubuzaabuza bantu muddide ne mukyatalinga ennyonyi ya Ethiopia gye mwakyatalinze Ethiopia naye baleeta mpaka wano Entebbe nga bunyonyi temujjiddemu omusaabaze n'omu situkitengeresa omulambo gwani gwa Jacob Oulanyah okubuzaabuza obujulizi naye ng'omulambo ogwo gwavudde Rwanda ng'era gavumenti ya Rwanda yabawadde ennyonyi n'eguvuga ku Thursday n'egutuusa wa Ethiopia gye gwabadde mpaka olwaleero kansubire nti eggwanga litegedde era omulambo bagenda kuba bulungi nnyo mugukoleko bimwagala ogukolako naye ng'amagye gagenda gutekinga over ekyo bamwagala batemwagala traditional burial mugenda gikola naye emikolo giri gyonna gyennyini egikolebwa sirozire banajja bakkiriza okola ki ogikola kubanga mulina omunaaza taata maama basinga mulina okunaaza bakkiriza omunaaza omulambo ogwo so mulekera okubuzaabuza abantu mukitegedde bulungi nnyo nabagamba nja gutambulirako mpaka lwe gunaalinnya wansi era ntegeeza ensi kiki ekibaddewo ndowooza ensi etegedde bulungi nnyo ebungereza abantu babasiibula munnaabwe yafudde fute gyabeerawo Jacob Oulanyah yafiirwako kabuzi yafiirwako kibe nti abadde talina mu Amerika yonna muntu asobola mutambulirako okukola vidiyo nti olwo Jacob Oulanyah tumusindika dde e Kampala ne Kenya Airways bwekujja gyekujja nekutuuse Nairobi ekuwa busimolo play ekuwa buno obunyonyi butono bukuleetano bano bakyaterinze nnyonyi nnene kubalaga nti ki
ndiba mujje mu America wa Rwanda Air gye bawadde yabayambe ne batwalira omulamu mpaka Ethiopia gubuzabuza kubana bagayo batagwa Uganda Airline bagenda kufuna chartered plane yonna. If someone chartered the plane, that means abatayagala musabaze n'omu ndoza muntegera bulungi. So no checho drone zange zimaze okukola omulambo gwa Jacob Oulanyah bulungi bw'otuusa mu Uganda buli kimu kitegedde bulungi awo sigenda kulwawo kanyende ku information endala eyandese. Information endala eyandese yino mwenna kye mwalabe olunaku lwa jjo ng'omukulu Winnie Doti azze mu mbuga eyaffe ey'obwakabaka bwa Buganda enkulu Bulange Mengo. Ekintu kino kyali kiteeketeeke bulungi nnyo era nga yoyoseeri kati kansoke mbaddize bebega musimbe wakati. Ebigambo Winnie Doti bye yayogera ng'ali mu lumbe lw'omugenzi Jacob Oulanyah mu maka ge agasangibwa mu Yenga. Ebigambo bino byali biteekeke bulungi nnyo nga mukama yoyoseeri Ipapula Otabasera Mutango wakalikize mugambo byogera okukyankalanya Obuganda era n'abiisa bulungi nga Nobati Mawobe bw'atandika okwogera ebigambo nga babimuwandiikidde abyogere okususonkola Obuganda. Bw'atyo bwe twamutadde ku nninga oba ku kikaliriro era yoyoseeri omu yamugambye genda okole okwetega okw'enjawulo naye musobole okukola ekintu ekyo nga bwe kiri kyonna bwe kiri tukitege bulungi nnyo. Mu kaseera mpawe kaaga si kyangu nnyo okuŋŋaanya bannaddiini. Mu kaseera mpawe kaaga si kyangu nnyo okuŋŋaanya bannamawulire. Mu kaseera mpawe kaaga si kyangu nnyo omuntu omukulu amanyi obulombolombo n'ennono era amanyi omusango gwe yakola okuba nti yazze Bunambiro n'atuuka e Mengo. Kino yoyoseeri yalagidde omwami ono ajja akola ekintu kino naye nga agenda kikola nga okunyooma okwongera okunyooma okuteekamu ebinonogo ebinyoomu mu bwakabaka bwa Buganda. Kino nja kinjira ku ssande njala babuuza singa nkeera ku makya n'enkuba William asiima oluyi nga musanze mu kkubo oba ne mujolonga ne kinumiriza okugenda okwetondera William asiimwe n'entambula okuva mu maka gange n'enzija mu maka ga William asiimwe ne baŋŋamba William asiimwe taliiwo ng'abaana ebaŋŋamba kyabuvunaanyizibwa okugamba abaana information nti William asiimwe namukuba oluyinza mwetondera naye mugambe nti mumugambe nti nze gundi nze nze wano badde nze mwetu nalese musanzeewo osobola okwetondera omuntu gw'otaasulusako bulabe oba gw'otayonona. Mu Buganda obwaffe obw'ennonero buwangwa tulina obulombolombo n'ennono nti omuntu bw'okola omusango ku muntu olina omwetondera mu buntu era nga waali ye kennyini n'akuddamu nti munnange okusaba kwo nkusiimye naawe kennyini eyeetonda oluwa bitono kubanga olina okwogera nti ndazizza omusango gundi munnange nsaba kunsonyiwa tekyali kigenderere. Omukulu yaddidde state mafia munne Charles Peter Mayiga wasanya Kalooli nga Museveni amaze obbalagira okujja okukola sitanti okukendeza ku mawulire ga Father Deodorant aliganyira okuteekawo okwetonda okw'ekisiru. Njagala mundeetere vidiyo eyo nga omusajja oyo agamba nti nasaba kunsonyiwa nsaba kabaka n'Abaganda okunsonyiwa ku bigambo ebitali bituufu bye nayogera ku Ssaabasajja Kabaka n'eri Abaganda nga vidiyo ekyogera tekiriyo. Bazze mu mboozi engattirire okulaga abantu nti wabaddewo okwetonda osoko si kwetonda ekyo bayita okwetondera ennyumba ya nnamwandu kubanga ennyumba ya nnamwandu eba tekyaliko musajja buli musajja asanga asobola ojjingira muli akola kyayagala n'agenda. Buganda si nnyumba ya nnamwandu. Empologoma mu Kisaka yabadde teriimu ng'egenzeeko akasujja kujjanjabibwa mu Bugirimaani. Kati gw'otuuka otyo situka omusajja omukulu yasoma oba olina masters oba olina kiki n'ojja okwetondera Mayiga nabagamba mwegendereze nnyo Mayiga yeetega okubeera kabaka wa Buganda era ne mbaga nti agenda kukola emikolo mingi nnyo okusika amawulire n'okulaga abantu nti akyayina omulamwa omukulu ono state agent era mwalabye akaama kebeekubye ne Winnie Doti mu office ne basooka bajja abamawulire. Njagala mundeetere omwami oyo ng'ayogera mu Luzungu nti I do apologize to His Majesty of Kabaka of Uganda that I made a mistake. The statement which I made against him was wrong and I'm very sorry about that. Tell you. Bazze mu mboozi zaabwe z'amalwa kubanga kyadde stage kulaga nsi nti nazze kwetonda. Ssebo mu Uganda omuntu okwetondera omuntu olina okujja ng'omuntu waali wazze kwetondera ani. Mayiga si kabaka wa Buganda. Nkiddamu Mayiga si kabaka wa Buganda. Winnie Doti
with much respect, you must apologize to His Majesty the Kabaka of Uganda physically, not Mayiga, because Mayiga is there on the behalf of Yoseti Bahabaro Tabasura, Mutabani Wakarekis, not on behalf of Uganda, because he was chased in 2016. He doesn't have any appointment letter which allows him to be in Uganda Kingdom. That's the fact. So you went in the wrong place, and I don't know whether you apologized. You talked with the wrong people. That is Mayiga. He's a state agent. So that's not an apology, because in Uganda you need to apologize to someone physically, not through someone. Then you apologize to the person you offended. No, you need to apologize to someone physically, not Mayiga. Mayiga is not representing Baganda, is not representing His Majesty Kabaka of Uganda, because you insulted Kabaka, not Mayiga. Mayiga is a state agent who is there working on behalf of your city, Bahabura Tabasola, the son of Karekes. Period. Echo nchimaza. Oyino okwetondera amagulu nyondo kati ngenze mu kirala. Ekyandese. Alright, njala mutagingire omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu. Mukama wange nkulamusiza nnyo kansubire nti oli bulungi nange ndi bulungi munnange. Eno information njala gye kutuusaako. Nga bwe nakugamba ebizibu ono musajja Father Deodorant, brother Deodorant, ono headmaster wa Simaka, munnanga alina ebizibu nfofoolo. Ebizibu byamusobako ensi yamukyamako, mulaba abantu kutambula naye nga misege munda. Omwami ono alina ebizibu bingi nnyo, gye bimuvuddewo si mulungi nnyo. Mukayufu alinganga makayi byazaalira ku nsiko. Olunaku lw'Olwokuna, munnange omwami ono Nakasero mu State House yayitibwa Muhoozi Kanyarugaba ku saa 9 mpaka ku saa 12 ez'akawungeezi. Muno mu meeting mwalimu Muhoozi Kanyarugaba, mwalimu Karekezi Kayihura, mwalimu oyo yennyini brother Deodorant, mwalimu Robert Kabushenga, wepo ne Muhoozi Kanyarugaba eyamuyita yennyini mu meeting eno. Mu meeting eno gye baatulamu bateesa nti nno ekintu ono yennyini ayogera kye yakola kyaswaza essomero ne kiswaza n'omuntu oyo kennyini state agent, era ne bagamba eno resolution gye bakoze okusinziira ku byonna bye bateesezza ekisookera ddala abasajja bano bakawufu ng'omususa okubaanika, kubanga ebikolwa bino bibadde bingi nnyo mu ggwanga lwakuba tetwagala byogerako. Abantu bangi balyekwese naye abantu bangi batandise okuvaayo okwogera ebigambo bino olw'ensonga ne ba Obiba Ogis ab'essomero lya St Edwards Bukuumi bakimanyi bulungi nnyo, era saagala mu nnamawulire yonna oba TV yonna mu Uganda ebabuuzeebuuze nti ebintu bino tebiriyo era gye biri bulungi bikola bulungi nnyo. Naye olw'okuba nti okutiisibwa kungi, bano abasajja babuuza Kabushenga information eno yalinkinze etya ng'ate twagikulekera ng'ate n'ennyumba twagyokya tumaidi information ekoze eki elinkinze. Munnange ne batandika okwebuuza kye kyagenda maaso olw'okuba nti omwami ono Deodorant kigambibwa kuba information gyenna gye saagala kuta mbi nnyo ekisubi alinawo records embi ezaatuuka n'okugjawo omu ku babrother abakola awo ng'amuyinako ekko eri mu mutima. Wano no wansabira Robert Kyagulanyi Ssentamu nga nabo gye simufungize, nkusaba mukodomi wange Solomon Kampala omugye mu ssomero eryo omutwale mu ssomero eddala. N'abazadde abalala bwe mba mulina obudde ng'abaana bwe mukyayagala balye ku mmere n'okuba nga basoma ebintu bitegereka nga mukyalina omwoyo wa Katonda ategeera, mujje abaana mu masomero ago kubanga ebintu ebitambulirayo munnange si birungi. Bino bye baateesezzaako mu meeting eyo. Mu meeting eyo bayogedde bati Muhoozi Kanyarugaba Muhoozi Laga yagambye nti tetusobola kufiirwa ba agenti baffe betadde mu masomero ag'amaanyi mu Buganda naddala ago ag'amakereziya wepo n'ag'amakanisa. Nkiddamu, Muhoozi Kanyarugaba Muhoozi Laga yagambye nti tetusobola kufiirwa ba agenti baffe betadde mu masomero gonna ag'amakanisa n'amakereziya n'emizikiti okuba nti tubafiirwa olw'okuba nti baakola ensobi tusobola ozibikiriza mawulire n'obutakuzoogerako watu wonna. Yeso lwaki ku media wonna obw'omu Uganda online ne TV tewali wadde muntu yayogedde ekigambo ekyo. Ffe tukyakitambuza kubanga bonna ekintu kino kyabakutteko ate kyabakubye wala nnyo bali tebakisuubira kigenda kuvaayo. So ne bagamba nti tetugenda kukkiriza mwami ono kuva ku bukulembeze bwa ssomero lya SMAC oba St Mary's College Kisubi olw'ensonga kijja tulaga nti banafu era tetulina kye tusobola ate ng'omwami ono tumwetaaga kyatukolera ebintu bingi nnyo mu ssomero lino bye twetaaga okubanga tukola. Wepone ba agent abalala amasomero ag'amaanyi betulina ba agent. Mujjukira ne bagamba nti amasomero agasinga obungi gonna baagateekamu ba agent ba state abakola emirimu gya state okubanga mwe temumanyi y'ensonga lwaki nti ebikolwa ebikyamu bigenda mu masomero bookya amasomero nga tewali anyega wadde okuwa results zonna olw'ensonga nti abalimu bonna aba state agent. Ku nsonga y'ono Father Deodorant agenda kusigalawo
olw'ensonga nti Muhoozi Kanyarugaba yagambye nti agenda kusindika abantu be basobole okubanga bategeeza Archbishop ompya Paul Ssemwogerere obutagezaako wadde okutuuza olukuŋŋaana lwonna okugoba omusajja ono Father Deodorant Reverend Brother Deodorant okuva ku ssomero lya Simaaka wano ery'ekisubi nga twolekera ku kisaawe Entebbe. Ne bagamba Muhoozi n'agamba singa kiwalirizibwa okuba nti Father Brother Deodorant akakiiko k'Abakatoliki kagenda tuula omugoba, bo bagenda kukola ekisoboka okulaba nti omwami ono asigalawo nga tavaawo. Yenna alaba mu lukiiko olwo ajja kufuna obuzibu era ajja mubendegera. Bagenda kutiisatiisa Archbishop okutuusa omugamba nti bw'aba bakyagala omukka ogw'okussiwa era ng'akyagala okulya emmere bandi mukola kye baakola mukama we oba muganda we eyawummula omugenzi Kizito Lwanga. Mu kiro bagambye nti ono kakasita kamutanda n'ayita olukiiko lwonna meeting ng'egenda kutandika okugoba ng'egenda kugoba Brother Deodorant bwepo n'okunoonyereza ku masomero gonna ag'Obukatoliki amanene abagukulembera n'akakiiko gagatwala n'ebiva mu nkuubo zonna ebitandise okuyitingana nti ebintu bingi nnyo ebitambula mu masomero g'Amakereziya. Kino Muhoozi kijja mujja mu mbeera asobole okusindika bambega be okutandika okutambulira ku Archbishop mpya Paul Ssemwogerere okumulaga nti yafuga eggwanga era yenna nnyiniryo. Mu kino baatuuzizza meeting endala ne bayita okutegeeza abantu bano wammanga okuba nti bagenda kukola ku nsonga zino mwe muli Kalekezi Kayihura, mwe muli David Sejjusa, Abel Kandiho n'abantu abalala mwepo ne master planner waabwe gwe nabagamba one architecture Wattus Dynasty omusajja eyefuula mbutaliiwo naye ng'ate ye mubalirizi abala buli kimu kyonna kubayita Mugisha Muntu okubayambako mu nsonga eno okulaba nti bakola ensonga zino nga teziriiko mavuunya basobole zitambuza. Mu kino bagenda kwogerako ne Wasanja Kaloli Charles Peter Mayiga nga kafulu mu kuwandiika bambega mu Kereziya ya Uganda ge bamukwasa okugezaako okwogera ne Archbishop Paul Ssemwogerere okumwogereza okukakanya obusungu n'okuba nti balekerawo okunoonyereza ku nsonga za Father Brother Deodorant wepo ne bambega bonna abali mu masomero ag'Ekereziya ng'embeera tennasukka gwa bulamuzi. Mu kino Mayiga bagenda mutegeezaako agezeeko okwengeejinga oba okwogera ne Archbishop n'okuwepo n'okusitula bambega baabwe abali mu masomero ne mu Kereziya okuba nti embeera no bagikkakkanya ng'ane nabo gisimufungize olw'ensonga kijja kuswaza gavumenti kiswaze nabo bennyini bambega abali mu missioni ey'okusaanyaawo amakereziya amasomero n'okubanga missioni ze balina mpanvu nnyo endala neekusike tezigenda kutegeerekeka nga bino tebivuddeyo. So no Bishop Paul Ssemwogerere Archbishop wa Kampala omulonde Dr. Paul Ssemwogerere nkutegeeza bonnambiro munnange nakugamba dda wegendereze nnyo abantu b'osaavinga nabo avuka bonna ababulaaza abakola ennaku zino okusomesa obwa father kasita omusanga ng'avuga emmotoka ey'ebbeeyi era nga si mulungi mu kusula mu bigo era nga n'emirimu gya Kereziya takyagikwasaganya bulungi tobuuza ssente gy'azijja bale bambega balina n'emmundu abasobola okujjambulamu n'okuwa obutwa kubanga bo bangi nnyo babateekabo banyolanda bangi nnyo naye nga beetuuma amannya ag'Ekiganda. Kati naawe nfundikidde emboozi eyo ya Brother Deodorant nentegeeza abazadde ne Catholic Church ebintu bingi mugenda biwula nina bagambye singa musobola okuyimiriza ekintu kino ng'obudde bukyali mujje mpulunguse mu masomero g'Ekereziya mujje mpulunguse mu Kereziya kubanga kino mukirabanga ekintu ekitono kyandimaliriza nga kikendezezza ku nnamba y'abagoberezi n'okutandika okubuusabuusa ebisomesebwa mu Kereziya n'abaweereza mu makereziya wepo ne masomero kubanga ebiboozi n'emboozi etambula abantu yandibakuulako enviiri ne batandika okwetegereza mu bintu bino mu ngeri ey'endala etali nnungamu ate nga twandiyagadde ebintu bino bikolebwe mu kintu kya kikulu nti omulaba ennyanya evunze mugijje mu kisero ereme kwonoona nnyanya ndala eyo no mboozi ngifundikidde ngenze ku mboozi endala. Era eno egenda eri abazadde mwenna abalina abaana mu magye ga Uganda People's Defence Forces gye tuyita UPDF mumpulirize bulungi en'emboozi yammwe. Abazadde wepona abooluganda bakona b'emikwano ng'oyina muganda we yayingira amagye nga tomanyi wali essaawa zino munnangetera ogakaabe ng'obudde bukyali. Bwe twogera Yoseti bahabula tabasira mutano wa Kalekezi ensi yaleeta muzezidde ensanga bisibe ayiteekateeka gye yakola nga temugimanyi ndowooza abadde ku nguudo mwasanjala mbadde mulaba amagye agabadde gatambula mu bimotoka bino bifa ebifodi badde batwala Museveni alina enteekateeka okutwala amagye ebitundu 5 ku buli 100 aga Uganda okugasaasaanyamu ebitundu 2 ng'ekitundu ekisooka kigenda kuba kitwalibwa mu ggwanga erya Congo oba mambuka ga Uganda kitambule yogayoga kigwe mu nsi ya Congo. Mu nsi ya Congo eno biri kigenda okukola mu bimanyi bulungi nnyo bano bennyini bwe bagenda okutuuka eyo bamale nga tebabudde kye bagenda okukola beetandika okuwetaba mu ntalo ezitali nsasulire
Mukino bagenda kubatta sina kidabana basigaddewo babenga bayamba kujje bya Museveni bali Twitter M23 eri mukuba eri mukekenyeza ennyage sawa zino okukyankalanya eggwanga lya Congo okuba nti bali mukusaanyawo ba Congo wepo ne mission enkusifu zebatamanyi so no muno mwe mwavuddemu n'okulangira enamba y'abasajja n'abakazi abali mukudduka okuva mu ggwanga lya Congo abo si ba Congo nkiddamu abantu bamule bonna bali mukulu muko kuyingira eggwanga Uganda bonna si ba Congo abo Banyarwanda abasindikibwa okubeera mu bitundu bya Congo tisinga ekiseera kituuka bajja kubanga abeefula ndi waliwo olutalo babasindikize nga bayingira Uganda je bona komekereza nga temanje balaze nga amaze okusaasana mu bitundu ebyenjawulo nga baga nti baagala kuyingiza obukadde bubiri n'ekitundu okusenga ku mataka bamaze okugobaka abantu mu bitundu byonna ebya Uganda n'ebisoga wepone mambuka ga Uganda bano tembayita ndi banoonyi babudamu nedda ate n'ekintu kino akizanya emirundi ebiri nti abantu bano bayingira mu Uganda ne batuuze bagenda kusooka kuba balamu namba gye balimu balyoke batwala ripooti mu kibiina ekikwasaganya abanoonyi obubudamu bafune ensimbi kubazo tebazirina wepo n'okugenda okukozesa enkola ekyankalanya n'okubba bagenda okubbira mu golodi n'ebibugaga bira mu ggwanga erya Congo tuvuddawo amagye amala agenda okuyisibwa South Sudan jukira nabagamba nti omupe Memorial Center basira mutano wakalikezi nsi yaleta muzezede ensanga bisibe yomu ayina omukono mu lutalo olugenda mu maaso mu ggwanga lya Ethiopia naddala mu kitundu kiri ekyawaggulu ky'amangu kakyetera Tigray amagye gana aga UPDF agamu agenda okuyita South Sudan okwambuka okutuuka mu ggwanga lya Eritrea gagenda amagye weponga mulimu emmere n'ebyokulwanyisa n'ensimbi enkalu gayita mu ggwanga lya South Sudan kubanga bakkiriziganya n'omukulembeze waayo okuba nti atwala amagye ga UPDF nga tegama mission giga bagatwala bagayise mu ggwanga lya South Sudan gatuuka Eritrea bugava Eritrea kwagwa mu ggwanga lya Sudan lya Ethiopia basobole okubanga battukiza buto olutalo olw'okuwamba gavumenti ya Ethiopia kubanga bano bagaziya to Sudanist so abaana bamwe bwemutaddamu bawuliriza mukimanye nti nabo bagenda kuttibwayo bwe baana bawonyewo muyinza obutaddamu balaba kubanga bajja kuba nga balina gye babasibidde obutavaayo ekyo nno nakyo ndowooza nkimaliriza kangende ku nsonga egenda obbajjako ebyewungula amaani okunywa ku mazzi wano eggwanga Uganda tubeera nekyetuyita National Treasury oba ekitavu ky'eggwanga Uganda wuliriza emboozi ogenda kutya okulinnya kw'ebintu mu ggwanga okubbibwa ensimbi ku mobile money okubinika emisolo bannayuganda mubadde mwebuuza kiva ku ki lwaki Museveni ensimbi azeewola nga agenda okusenguka kiva ku ki emboozi yiino tuula bulungi njikuwe saagala osagaasagane wetwogerera essaawa zino wandibadde weebuuzanga omuntu omukulu nti okuziika omugenzi Jacob Oulanyah baatuuka ddi okutandikwa kwola ensimbi ezigenda okuziika omugenzi Uganda terina nsimbi wulira eggwanga Uganda eryetongodde lirina oluyimba lw'eggwanga n'ekitavu ne lituuka okwewola ensimbi ezigenda okuziika omugenzi teweebuuza kiki ekyatuuka mu ggwanga emboozi yino kanje kuviire ku ntono ekitavu kya Uganda kyetuyita National Treasury ekisangibwa mu Bank of Uganda wetwogerera essaawa zino ng'eyakyawula yasirira dda munnange temulimu wadde omunwe ogw'ennusu wapo n'ensimbi engwira eza $. Yoseri tibahabula tabasira mutano wakalikezi ensi yaleta muzeyizedde ensanga bisibe ne babbi banne ensimbi zonna bazibbamu era temuli yensonga lwaki beewola ensimbi ez'omujjirano okuva mu bitongole by'ensi yonna wepo ne kuba mafiya abawola ensimbi kumpa akamyu nkuwe ente kino nno kimuleetedde obuzibu okuba nti alina nsimbi ziddukanya gavumenti okutandika okwewola ensimbi buli lunaku naye ensimbi zebeewola ate nazo bazibba kitegeeza nti Uganda mu tterekero lya Uganda temuli wadde $1 n'emu era nga ne department eya exchange mu National Bank oba mu Bank of Uganda bwe twogerera ereetera okuggalibwa okuba kadinisa tekukyali bantu babawa $, kuba teziriiyo $. Zasigadde ku black market oba ku bakimba bakisinoomu abatunda ensimbi zino wetwogerera nga n'ekitavu ekya Uganda ekirina okubeeramu ebintu ebikalu ebivaamu ensimbi muli golodi oba zaabu wepo ne kopa ebintu bino byonna mu materekero gaabyo temuli wadde n'ekimu ekirimu kubanga ebintu bino byonna byabbibwa era wetwogerera ne Bank of Uganda kyandibadde ekikulu bagiggala kubanga yafuuka kiyumba munyale omukulu ono yagezezzaako okwagala okukola ensimbi ezizze
okuzikuba naye nga mujjukirete ekitongole kye tuyita IMF International Monetary Fund kye kitongole ekikwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okulondola ensimbi zonna ezikubibwa n'esasanyibwa mu nsi yonna. Museveni yataddeyo okusaba kwe asobole okuprintinga ensimbi zino asobole okuddukanya gavumenti. Ekitongole kya IMF ne kimugamba tetukyasobola kuddiringa nawe olw'ensonga nti obuyayi bukuyitiridde ensimbi zonna ze muwola tetulaba kyezikola okuggyako kunawula entalo n'okubba ensimbi zino. Era IMF ne mugamba tetusobola kukola nsimbi ndala n'ebyo mula ku mitimbagano ebyo byonna bya kiyaaya. Kye yakoze ye nga ye n'agezaako kutuukirira kampuni gye bayita Delaru. Kampuni eno ya Australia. Kampuni eno nkubi ya nsimbi emanyikiddwa akatale k'ensi yonna. Ayagala okutegera kampuni eno Delaru eri ekigambo Delaru kiri DERALUE Delaru. Kampuni ya Australia ekuba nsimbi n'ebintu ebifaananyiza ensimbi mu nsi yonna. Museveni yagikontaktinze bamukubira ensimbi naye ng'ate kampuni ne mugamba mukulu engeri gye tukumanyiko rekodi zo si nnungi twetaaga ensimbi ezigenda okukozesebwa okukuba ensimbi zo zino nga Museveni talina ssente era ng'atunula kyamulinga essalambwa eri ensenke nga bwe yatula ne mukwano gwe Vladimir Putin owalasha ng'amusaba ebyokulwanyisa bimuwe ku bbanja gy'obeera nti ye muganda we nga tamanyi nti ono kaddugala abamanyi nti obuyayi bayonka buyonke. So bati ekitongole kino kampuni gye bata Delaru Australian currency printing company yamugambye mukulu okujja ng'olese ssente ne tusobola okuprintingira ssente ezo naye ng'ate tuwadde recommendation okuva mu IMF otherwise tetugenda kukola ku kintu kyonna kya kuprintinga ssente nga ne ssente zennyini ze balina okuwaayo okusasula kampuni eprintinga ssente nga nazo teziriiwo olw'ensonga nti penyiri bazibba ne bazimalawo. Kiki ekigenda mu maaso mutegere bulungi nnyo. Wetwogerera abayindi n'abachina bali mu kufulumya ensimbi z'eggwanga empitirivu ennyo ng'ezimu bazitwala nkalu ezimu bazikola okuyita mu masannyalaze ensimbi ez'amasannyalaze empayali nga ziri mu billions okufuluma ekonome ya Uganda. Ng'era wetwogerera essaawa zino ekonome oba ebyenfuna bya Uganda byandigwa mu katyabaga. Mwegendereze nnyo abalina ensimbi mbitavu nga nnyingi nnyo mwandibadde muzijja kubanga ekonome etwala bubi yose tebasula mutano wankalekeza okuba si yalondebwa. Ensimbi zonna mwazisiba wetwogerera abayindi n'abachina bafulumya ensimbi eziri mu buwumbi n'obuwumbi gye bujja kata mujja kukola nti kampuni gundi yaggaddewo n'egenda na bano baabuuse n'ensimbi ezitali mpya nankadde ne bagenda nazo okufuluma eggwanga Uganda kubanga ebyenfuna biri yegeyege ng'amalibu ga gani gomumanya nyina amalibu bamwagala mbabuulire gani nandigambye kamuleke ebyenfuna bya Uganda biri yegeyege ng'amango w'amalibu ayerire papaali kubanga tamanya linnyo kituufu likutte mu papaali eryo kuliwoomerwa bulungi. So embeera bwete bweri tewoomesa ddigobe nammwe kennyini bizinensi muziraba abalina ennyumba ezipangisibwa ndowooza banaatera obbasiba kubanga bantegezeddwako nti emisolo egigerebwa ku nnyumba miyitirivu ate nga mulina ozisasula kuba abantu banonya nsimbi zakuddukanya gavumenti tebaziraba. Era mwavudde ne muwulira nti minisita akwasaganya gavumenti ez'ebitundu ebibuga byebatondekawo wepo n'amagombola bukyanga bayisa ensimbi zino nga ne Kadaga akyali sipiika ebibuga bino tebifuna nga nsimbi wadde ziddukanya ebibuga bino. Era wetwogerera nga n'omugenzi yali Governor Bank of Uganda Tumusiime Mutebere we yafiira bank yalimu ebizibu bingi nnyo era y'ensonga lwaki bamuleka wafiirewo nga tebalina bagenda kigamba abantu oba mu gavana mupya kujja kukola ki kubuuza ensimbi z'engenda okugavana nga ziri luddawa. Nabagambako nti baali bagenda kuleeta omukulu gwe bayita Pius Bigirimana okubeera gavana nga n'endagaano yali ewedde ogimuwa naye bwe namwogerako endagaano ne bagiyimiriza era kyobula nti Bank of Uganda terina gavana akiwakana genda okiwakane nkiddamu. Tumusiime Mutebere ekyambeezaawo olw'ensonga nti emyaka gyali yinga yisika Windows ng'ate yasobola okufuna omusaala ne bamulekawo afiirewo ne bagezaako kuleeta gavana omupya ne mbategeeza nti bali bamuwaddemu n'omu appointment Pius Bigirimana naye endagaano ne bagiyimiriza olw'ensonga kyali kijja kuswaza okuba nti bawadde information ate neetuukirira ensonga Bank of Uganda terina gavana bagamba nti bagenda kulona kati agenda kugavaninga ki ensimbi teziriiyo. Kino nno Tumusiime Mutebere we yafiira bank eno terina dde ensimbi era nga n'abakozi abali mu Bank of Uganda bw'oba olina muganda abakola mu Bank of Uganda mukubira akasimu mbuzi wayi muganda wange omaze ebbanga ki nga tebakusasula nkiddamu kubira muganda akola mu bank kuno kwe bali bamaze ebbanga ki nga tebafuna musaala banjye tebafuna musaala kubanga banka ya Kyankalala yose ne banne bagibba ne bagimalamu.
omu ku bantu abali mu kuyambako abantu bano okufulumya ensimbi empya n'enkadde n'okubba eggwanga mwe muli omusajja gwe bayita Sudiru Paleria. Ono akolaga n'abayindi opo n'abachina okufulumya ensimbi z'eggwanga ate nga y'omu ku wardrobe za Yoseti Bahabula tabasira mutano wa Kalekezi ezijjudde okuba nti ebyobugagga bya Uganda omuli Uganda Hotels omuli amataka agajjudde mu Uganda n'ebizimbe bisinga mu Kampala ng'olwo bamukozesanga kabado okutereka ebyama bya Museveni ebyobugagga bya Museveni kati y'omu ku bayamba abagwira okuddusa n'okubba ensimbi za Uganda nga teri abakuba ku mukono omukulu Sudiru Paleria. Era ntegezeddwako mu koweri erimu nti ekibira kyaffe Semabira ekya Botanical Gardens ekimanyiddwa mu nsi yonna ekisinga okubeeramu empewo ennungi n'ebinyonyi wepo n'ebisolo by'enjawulo kitandise okuba nti kitandise okutundibwa mu poloti ng'era abavandumi bano be bali mu kukitundamu era temwekanga Botanical Gardens gye mbadde mumanye bulungi nnyo nga nayo esaanyiziddwawo mu ngeri ey'ekyononero. Kati naawo nsimbudde ngenze nga bwe mbagambye nti oboyina mukwano gw'Omuganda wakola mu Bank of Uganda munnange mubuuzeeko yakoma ddi okusasulwa olw'ensonga okuva lwe wali emivuyo mu Bank of Uganda egyaleeta omukyalo ono gwe bayita bagenda okubba ensimbi eziri mu buwumbi n'obumbi bw'ensimbi. Bank of Uganda teddangako ngulu yensonga lwaki ne bwe twagenda mu kakiiko akabuliza ku mivuyo gino akakosa se era Museveni yateekawo mbega we gwe tuyita Abdul Kantuntu okuba nti atuulira ebyama byonna obutava bannayuganda kutegeera biki ngeri ki ensimbi gye zabbibwamu n'okufulumizibwamu eggwanga nga nenda bwe gisimufundize. Mbegawo Kantuntu yakola omulimu gw'amaanyi nnyo nti ne lipooti eyawandiikibwa tesomwanga katuyuko kono kwaliko n'emmembekako Mama Sadolini omukyalo egoba kati ye speaker Anita Amongi ne basirikira ebyama ng'eggwanga amaze oddibba empya ensimbi empya n'enkadde. Ensimbi zino zaalagawa wulira ensimbi zino zonna mukyala bagenda bw'azibba yazibba ku order za Yoseti Bahabula tabasira mutano wa Kalekezi naye nga architect w'ekintu kino yali Amaama Mbabazi. Sente zino bwe zibbibwa zonna zaatwalibwa mu ggwanga erya Rwanda era nga sente zino ziddukanya banka ey'abantu bano wammanga nga ba managing director mu banka eyo. Wulira ensimbi zonna ezabbibwa mu Bank of Uganda zaateekebwa mu banka eyaggulwawo omukyala bagenda naye ng'eriko ba directors oba ba shareholders bano wammanga. Banka eyo bagiyita Bank of Commerce Rwanda oba gye bayita Rwanda Bank of Commerce. Omukyala ono bagenda y'omu ku ba top officials abaddukanya banka ezo ku nsimbi eza Uganda. Kati bano ba directors abagavaninga banka eyo ku nsimbi ezaffe ez'ekittavu eza Bank of Uganda. Wuliriza, kuliko Minister Bahati, kuliko Jim Muhezi, kuliko Janet Kembabazi Mama Assassin, kuliko Pius Bigirimana, Frank Tumwebaze, Audrey Lwabogo Omusezi, Patience Lwabogo, Amaama Mbabazi the architecture ono ye yawa amagezi omukyalo oli bagenda ku order za Museveni okubba sereza Bank of Uganda ganda bugisimufungize ne bazitwala ne Yoseti Bahabula tabasira mutano wa Kalekezi siya tamuzezedde ensanga bisibe be bananyini Rwanda Bank of Commerce nenga capital n'ensimbi zonna zivudde mu Bank of Uganda etakyalina dde omunwe ogw'ensimbi. Mumpuliriza muwulira. Do you feel the heat? Bwe munaawulira information emuzuukuka mujja tegeera nti eggwanga lyammwe bwe mutaasituke bajja basalira n'ebyayi mu nnyumba zammwe bamale babasiige mu face mulyoke musituke. Kati ngenze mu maaso wano wenjagala okusabira parliament mwena muwulirize information yeno before nga sinagenda ku information eddako njagala muwulirize ensonga zino bulungi nnyo. Mu Uganda tulinamu TV, tulinamu radio stations, tulinamu bannabyabufuzi, tulinamu n'abantu ab'enjawulo. Wetwogere saa zino bannayuganda bannaffe abawangalya mu ggwanga mu kibuga mu nsi mu kitundu kye bayita Karamoja bali mu kuttibwa mu nnamba ennene. Teri anyega, teri TV ekyogerako, teri radio ekyogerako, teri bambe ba parliament bakyogerako okujja ku Robert Kyagulanyi Center munaffe abanoopu abasigadde bonna basiisa. Reason being
Museveni kyamanyi kibayita divide and rule n'okunyiga information n'aginga n'agiteeka wamu. Kiyakoze kwe kuddira ensimbi babaga nti okuziika kwa Jacob Oulanyah kwa buwumbi bubiri nedda si kwa buwumbi bubiri. Jacob Oulanyah wanamalira okuziikibwa ajja kuba aziikisiddwa obuwumbi 15 obw'ensimbi za Uganda. Let me repeat for you this. You might think that the state said that the burial arrangements of Jacob Oulanyah will cost 2 billion Ugandan shillings. No. A big no. It will cost around 15 billion Ugandan shillings. Reason being, Museveni had to compromise all the media companies in Uganda. Had to compromise all MPs. Most especially those who are coming from northern Uganda. All they were paid. Not to talk about what is taking place in Karamoja. Not to talk about what caused the death of Jacob Oulanyah. So all are compromised. That's why today when they went to receive the body of Jacob Oulanyah, everybody was happy. Anyone whom you watch on TV just crying, they're just pretending. Those are crocodile tears. But remember, bonna bali mukaba masejjere bali n'ensimbi. Mujjukire buli member parliament bwe bali balonda okulonda anitamu member parliament yafuna obukaddovu obwesibiza Uganda ekyo kyagenda kulikoli. Member parliament nagati zero bazimpa ne bulijjo batuzituwera mu dola. Kitegeeza ki buli kimu kyakukwata nsimbi kugulira tebakala mazima. Wetumalira okuzikajja kupagenda kuba mazisiza billions 15 so si billion. Reason being, sente zino zenyiri Museveni bwazijja mu treasury oba bwazijja zibazeewoze kuliko ezize ne family ye zawa bana bya bufuzi zawa polisi zawa amaje n'okuteeka mu ntalo. Kati ekyo kikulaga nti mwe kino kimula bana sima bagasime billions 2 no a big no. Aina no kuziza international community or international media obutajjayo mawulire gonna galina kwogera kukigira maaso. What is the present Karamoja right now? Doni yange eina ebiwandiko ebikusifuke byeguddeko ng'ekissa Baganda Bakaramoja si ntezokka si bya bugagga mabo oba golodi. Waliyo ekyama ekikusike ki abasajja abalingiza mbisenge nga tebakwebozizza ku betuyita ba hackers. Tukimanyi nti mu kitongole ekikwasaganya ebyobugagga ebyomunsibo n'okikwasaganya amaanyi ekyo tuyita Minister of Energy kirina enteekateeka n'ebiwandiiko ebiraga kiki kye bajja Karamoja ekisaba Karamoja essaawa zino. Mujjukire Karamoja eyo eri abamemba ba parliament nga Nenandutu kennyini akulira minisita simanyi wa Karamoja naye agabuutikidde agasirikidde tanyega. Ye yali munnamawulire asinga okusesa comedian ng'abuuza ebibuuzo takyayogera kubanga yatula mu kintu yasirika. Bali mu kutta abasajja n'abakazi emirambo gisaanawo teri ayogera. Eze mundu zobalaga nti bazijja kuba Karamoja no Museveni tumumanya tomulambo nagwambaza uniform endala nga ina kyayagala okuteekawo. Ekituufu kiri nti Karamoja region Katonda yagiwa ensozi ezirimu amayinja g'ebbege tuyita mabo. N'agiwa golodi n'agiwa obugagga obw'omuddo n'ente okulundako abantu. Ekyo obugagga ekiro kyembadde mu kimanyi munnange Karamoja eyina kye tuyita uranium. Karamoja eyina uranium ndoza ne mu Africa tuyinza okuba Karamoja okusinziira ku biwandiiko byendabyeko. Uranium ali Karamoja tomanya uranium ali Congo. Uranium kyekiba okiwulira. Uranium ky'ekyobugagga ekyensibo ekiri mu ttaka. Kino kyekyeyambisibwa okukozesa ebyokulwanyisa zisabya kye tuyita nuclear weapon. Ekirungo kino kikozesebwa kyekimu ku birungo ebikozesebwa okukola bomu zino zisabyalo. Abatamanyi bomu zino bomu ne bagikola bomu emu esobola okusaanyaawo Kampala mu ddakiika emu ebizimbe byonna n'abantu abaliwo. Bomu emu eya nuclear nga bagikubye mu Kampala wakati mu buwanvu bwa kilometers 10 bagikuba mu Kampala. Kati okuva e Kampala mu taxi park okukoma ku King's College Buddo tewasigala kizimbe nga kiyimiridde, tewasigala muntu ng'ayimiridde.
tewasigala muddo, tewasigala kintu kyonna. Okuva mu Kampala paka ku King's College buddo, tewasigala kintu kyonna kiramu. Ate ekyo bwe kimala okubeerawo, mu kweyongerayo etambuza obutwa obutta abantu mu mpola n'okubafuula ebimongwa oba ebimenke oba ebizezenge ebyo tuyita nuclear bomb. Kati ekimu ku kirungo ekikola nuclear kibayita uranium. Uranium oyo gyali Karamoja, naye nga uranium oyo babadde bamusoma mu ngeri ya kyama nga ne Minister of Energy ekimanyi. Ebintu bino byategezeddwako abamu kubambega bakafuru abali mbitongole ebyensi yonna era byategedde nti omwami ono abadde asima ekyo ekirungo kino ng'akiguza eggwanga ery'amambuka ga Korea. Mujjukire Korea eno erina ebyokulwanyisa ebyo ne babuuza ebintu ebikozesebwa mu bomu zino biva ludda wa. Kumba omwami ono y'omu ku babadde basaplayinga ebintu bino mu ngeri ey'enyeekusifu. Kati bano Muhoozi bwe yategedde nti batandise omuwuliriza naga nti kaakole kye tuyita fagiriya, era ali mu kufagiriya. Abaana bano ekibatta sinte simmabo wabula eky'obugagga kye bayita uranium. Ndowooza mbanyonyodde bulungi nnyo kye bayita uranium kitegedde kirungo ekikozesebwa mu kyokulwanyisa zisa byalo. Ekyo bakikuba wantu wasigala kintu kyonna, buli muntu wafa ebizimbe byonna biyiika. Ate kizira tutwala emyaka 50 ekintu eky'okudduba okutereera kubanga eyo bomu bagikubwamu yokka. Abasomi byaffe mujjukira bomu yakubibwa e Japan mu kibuga kye bayita Nagashima. Olutalo lwa lugaanyi. Musajja n'ata bomu eyo yokka pyo. Nakati bakyazaala ebimenke kati geega amaanyi g'ebintu ebirungo ekiri awo kye kiyinza okuttisa abantu abo. Ndowooza mukitegedde bulungi kyekirungo Muhoozi kyafiirira kati. Kyovula batta abasajja abo n'abakazi kubanga tebaagala international community emanye nti ekintu kino kisimibwa e Karamoja. Ndowooza information mugifulumye bulungi nnyo. Kangende maaso. Kati wano wenjagala bamwe ba parliament bajje ku video no mumpulirize bulungi. Bamwe ba parliament mbalamusizzaako mwe baliko gye mutuusaako engalo. Nze nno si kyabamalirako budde bwangu olw'ensonga bamaanyi munnange. Nammwe munoonya mirimu nganze muli bakaddeyideyi. Bakuba muli mu parliament mwefuula nti mwasoma naye abasinga obungi ebitabo bino mwakugatta kanne kanabiri kafumba mmwanyi kattako malanga ajja kannakwala ofumba otya bulijjo kambala ebale 10 liweze. Ebitabo byomwe bityo. Temulina mugongo. Mulinga steering ya mmotoka gye bagiza gyegiza. Temulubirirwa abantu ba Uganda. Naye nga ate mukimanyi nti bwe mumala okuva mu offices bannayuganda balina okubajajinga. Era temuddangako okubuuza ensimbi ze tuyita ez'omujjirano oba ze tuyisa tugenda zisasula tutya kubanga njala kunyonyola bannayuganda basomese bulungi nga nze bwe ntera okukola. Bannayuganda kasooke mbasomese kuba mukimanyi bw'ogenda okwewola ensimbi ew'omuntu obeera n'enteekateeka wogenda okujja ensimbi endala ez'okusasula omuntu gwe woozeko ensimbi. Mumpulira bulungi. Kati mu Uganda tubadde luli nga tulina enteekateeka ey'okuba nti tulina ebyobulambuzi ebisolo byonna babibba ne babitwala e Rwanda. Ekyo nakibagamba. Tubadde tu-exportinga ebyobulimi omuli kaawa kye tuyita coffee ku world market. Abayaayo olw'okuba nti baagala kwavuwaza mu galamanyi alime emmwanyi. Akatale k'ensi yonna baakavuddemu. Waliwo omuntu omu gwe tasire musene n'ekibinja kye bagenda kweddiza emmwanyi. Endagalo bagivuddemu kitegeeza ki? N'emmwanyi bagenda zitta. Mu kuzitta kitegeeza tetulinayo kintu kyonna kimu tugenda kujja nsimbi. N'omusolo abantu gwe basoloza abantu badde mu bizinesi bavuddewo. Njala kubuuza ba MP. Bwe muba muli mu parliament Museveni n'asaba supplementary budget oba n'asaba looni yonna okugisaba mu nsi yonna okusasula essente zino. Lwaki temubwebuuza nti bamanirenda bagenda tuwola ensimbi zino eggwanga nga Uganda? Institution w'eggwanga nga Uganda tugenda kujja wa ssente zitugenda zisasula nga tuzijja ludda wa. Let me turn this message into English. And this message go to all MPs or all parliamentaries in Uganda. Ladies and gentlemen, each time you say Tibahabulwa request for a supplementary budget, even loans, and as we speak right now, yesterday, the Minister of Finance tabled the budget of 2002 and 2003, which is worth billions. But have you ever asked yourself, the money we get from loans, where do we get the money to repay those loans?
I'm asking MPs, where do Uganda get the money to repay those loans? This question goes to all MPs in Uganda. And as we speak right now, Uganda is not allowed to ask for any loan anywhere in the world because we exceeded the limit, the loan limit. Uganda exceeded the loan limit. That means we can't ask for any more loan in any international finance institution. That means you are in the parliament, seated, eating, gassing, enjoying life, but without informing Ugandans the catastrophe which is facing them. Because if you go for loan, you have to tell the person who I'm going to ask for that loan, how are you going to repay that loan? But in Uganda, MPs, they ever sit, they pass these loans, they pass each and every amount of money which Museveni asks. Those are supplementary budgets. But these MPs, they don't ask Museveni, even the speaker, where are we going to get the money to repay these loans? They don't. Waliowulideko MPN yali abozizzaako twawula ssente ezo naye tugenda zisasula nga tuzijja luddawa. Waliwo njagala ombule mu MP ki mu Uganda eri ato ne nabuuza speaker tuyise ensimbi zino n'okuzeewula naye tugenda zijjawa. What business does the Ugandan government have or conduct or transact? What business? Uganda ekola business ki? Era ba MP mugenda okuteesa budget bagirese simanyi ya busirivu meka sente ziri luddawa ze mugenda okola mugenda zisasuza ki zigenda kudda zitya? Nola bamunzeli MP simanyi chikirire olunto mulingetu mu yakasasiro walega mitwe naye they can't even ask the speaker or the government, where are we going to get the money to repay these loans? Nobody can ask that question as long as they get their 40 million monthly. But it's we, the indigenous Ugandans or the local Ugandans, who are going to face it tough by hiking the price of commodities. Kubanga bagala sente. Nemuyisa billions of money okuzimba eddwaliro wali ku ntebero wali ku roofings. Sente teziyita ne bazibba ne batatekawo de broker n'emu. Mulwala mutwala entumbi zammwe n'enfaana zammwe ne muzitwala e Bulaaya. Bannayuganda basasula ensimbi ezo ne basigala nga twali kibalina kibakola kibalina. Lwanda wali amalwaliro agali ku first class. Uganda erina kiki? Eddwaliro liribo wa sente baziisa ne bazibba. Nobody complained. Naye ffe tulina ozisasula kuba bazeewola. Ffe agula ekikomando, agula apemu, alinya taxi, gwagula amafuta n'awatunda mu katale gw'ogenda osasula ssente ezo. Bano bajja okusaba akalulu. Abakalula amaaso ng'entala esala leero nga bambadde obusuuti obwawula ettaka lya Uganda n'okubba essere za Uganda. Tekuli n'omu asobola kwogera kigambo ekyo nti zino ssente tugenda zijja luddawa. Eddwaliro liribowa balibba ne balirya lyonna ne balimalawo. Mulago gye twali tugamba mujjukire okuva edda nga tukula nga tugamba if you need 3 things just go to Mulago. Oba oyagala ebyobwerere genda e Mulago. Nga tuga oba oyagala ebyobwerere genda e Mulago. E Mulago wakyali wa bwerere. Osobola ogenda Mulago n'ofuna ekitanda obulawo musawo nga tolina ssente. Kati gwe muna Uganda agenda ekiruddu ssente ozijja luddawo ezigula eddagala. Era nyakujjanjaba. Ye Museveni kasama ngenda kuyisawo ekintu kyange nga buli mu million 5 kubanga ekyakola nga mwebaka ngensi bagitwala ngenze mu maaso. Ba MP tebabuzanga kintu kyonna.
so ndongenze maaso era IMF yamugambye tetuna nsimbi ze tugenda kuwa kubanga wayisa dda woyina okukoma mujjukire ku kuziika kw'omugenzi Jacob ne basooka ku kawumbi kamu mu bukadde 8 ne basala bagenda kawumbi 10 bamaliza bali kamu mu bukadde 2 ekinaavaamu nga nakyo kigaana kubanga IMF yaganya obbawa ssente kubanga ssente zo zennyini tezikyaliwo yo ssente baabula otabasira mutano wa kalikezi nsi yate muzeyizedde mulekerawo okubba eggwanga kubanga bazzukulu bammwe bo beeyagala abaffe bagenda kukola ki tebalina kye bagenda kukola njala kuyisaawo information eno ndyoke ngende muninde mu katono nnyo ndyoke mbate right liwaye endako message nina nyingi munasonyiwa message nina nyingi nnyo okay banayogala mwenna naddala abaana ababuwala abali mu Middle East waliwo abantu abafudde olusuku okubabbako ensimbi ng'abasuubiza emirimu mu Kata naye njala babuulira abantu bano babbi bampadde information wa naye njala gizanya mpulire kubanga obulamu bweyagala mukama webale kukuuma webale okutuweereza weewaawo petusiima era tukusabira mukama Katonda akutukuumire muwulirize nga akutte ekifaananyi ekyo akutuwangaalize ate akutegeka obukuumi obw'amaanyi Ticha omusajja ono yatubbe yeeyita Abdallah Luchamuzi owulira emannya g'abadde akozesa naye ng'agamba abaana batwala Kata tumuwe ssente agamba nti tankuteeke mu system butuufu nga bw'aba akugambye olaba nga bituufu naye twagenza olaba nga akatego bangi abakaguddemu ku last date gye yatuwa eyo tusindikira visa najjako essimu ye layini ndowooza oba yagisudde oba yatubulookinze simanyi naye nga kino tetukikola bubanze sikikola kubanga nti because banzibye naye njagala ntaasa abaana abalala kubanga bayinza okkigwamu waliwo be yaggyeko 8 waliwo be yaggyeko 3 wali bw'atyo bwe yagenza akikola naye ekifaananyi kye ngenda kikuwa okiteekeko ku ssaawa zino alabika ali Uganda wenjogerera ayinza okuba ali Uganda kubanga olwamaze okutuusa eddeti ze yatugamba nti zeezino ffenna n'atuwa ddeeti emu olwamaze okuddeeti yennyini yalese wabulayo olunaku lumu najjako essimu ye up to now twamuwaddemu olwajjo n'olwaleero tusaba buyambi omwami omulabe bulungi nnyo si mukumpanya mulwadde waliwo n'omwami omulala eyafera bannayuganda bangi nnyo eyeeyita ow'ekitiibwa akali amaggwa Sseggona omwami ono naye mufere nkiddamu ow'ekitiibwa Medad Lubega Sseggona akiikirira Busiro omwami oyo MP era akiikirira kibiina kya National Unity Platform takola visa tafunira abantu visa waliwo omwami akozesa amannya ge okufeera abantu nga bajjako ensimbi era ng'akozesa eddoboozi ejjingirire erya MP Sseggona akali amaggwa nze kennyini information bwe yantuukako nakwata essimu eno n'engissa mu WhatsApp n'enkubira omwami ono ne mugamba ssebo gyebaleko era n'ayogera nga Sseggona akali amaggwa ne mugamba ssebo bangambye otwala abantu e Bulaaya n'angamba yes ne mugamba enjala kwogera mwami Sseggona n'angamba yenze ne mugamba amannya gange nze Lumbuye n'angamba Lumbuye nti ye okay kale omukulu essimu yagire essimu abega mu office bw'anabazze nja kumugamba nti Lumbuye yakubye olwo oluvannyuma amala okuva mu accent ya Sseggona kumbe musajja Munyarwanda accent ya Kinyarwanda musajja mubbi mufere ngera tegeze gwanga omukulu MP wa Busiro Medad Lubega Sseggona takola visa enesimu yo gifuna kizibu takwata na simu yenne yali akubye ngani Lubega Sseggona yakubidde oba yakubiza visa
ekyo kikyamba akubye waweddeyo Lubega Segona takola visa ekirala omwami ayogera ono chemical ali Lumbuye tanoonyeza mirimu bantu Lumbuye takola visa Lumbuye talina muntu gwakolaga n'ebintu bya visa sikola visa sikola passport sikola ki ekyo nakyo kikyamu yenna go babba mu linnya lyange ekyo kikyamu Lumbuye tajja mu inbox z'abantu ku Facebook nti asaba sente ekyo nakyo kikyamu sisaba abantu sente sina muntu gwe nali nkubidde essimu nga musaba sente abantu baba feze bangi nnyo ensimbi nga olw'omuvubuka akosa ennamba ya Nalule Rose ekizibu kyonna nti mu mitimbagano gyonna y'internet abantu bankozeemu photocopy ya accounts era abantu bangi baba babbi munaasonyiwa ku lwange ne sibikola ebyo so Lumbuye takola visa takola passport tanoonya mirimu tanoonya abatana banoonyeza mirimu Segona takola kintu kyekimu n'abakulembeze bonna mubegendereze nnyo liwaga nti nze gundi nze please obufere bungi nnyo mwana ebyagwa ku musajja ono mukozi wa Simba bwe yafera abantu nakyo mwakimanya so abantu bangi nnyo bakola ebintu bino njala baga abaana b'obuwana abaana b'obulenzi omuntu yenna bwakuleetera ddiru ng'ali ku internet ejjuddeko abafere bangi mwegendereze nnyo bagenda babbako ensimbi zammwe suka weewuunya kugamba okugenda mu visa ya Canada ye akola ki Uganda tayagala agenda Canada omuntu agenda agenda kutwala Canada akufunira omulimu okole mu Apple simanyi olonde Apple simanyi ogenda okole mbi Canada ensi Canada okukola visa yayo size zino ensi endala soka ye tayagala agenda Canada kyekibuuzo kyokosoka weebuuza ye tayagala agenda Canada mwegendereze nnyo abafere bangi nnyo teri munnabyabufuzi nga wa National Unity Platform akolera abantu visa taliyo ekyo nkibaddiramu tebakulya ssente zo era bakuba kuliko yakufera nga National Unity Platform nga takuwanga visa batakuwa jangu mu kabokisi kange ompe n'amaloboozi na buli kimu mwabye bwana banga azikola nga ntuufu well and good ne wenjogere saa zino sina gwe nali mpulidde nti akolera visa bantu oba akola atwala abantu ebula ataliyo bonna bakikola babbi so omuvubuka akozesa amanya ga Nalule Rose ng'ali ku Facebook okwo alina ebifaananyi byange ajja mu inbox zammwe n'aba inboxinga oyo sinze sigenda mu inbox z'abantu nga mbasindikira message no ekyo si kikola mumpulidde bulungi nammwe tebaddamu ne bababba omuntu aze mu kabox ko simanyi nkola visa nkola ki sooka omugambe sooka onkolera visa ndyoke nkuwe ssente bw'oba takoledde visa tentowaayo ssente zo kiri tuwe omuntu bw'ajalaga nti nkola visa ekana ngule muga soko no soko onkolere visa ndikuke kusasula sente kubanga ajukira passport yaba agirina bwakolera visa no giferiga fanga nga ntufu deni musasula batakodde visa deni to wayo sente zo ate bwanga okirizo kulikolagana naye kale for instance nagamba milioni 10 muweko sente zitasobola kuluma mukiriziganye ne kansuka kuko sente zino visa bwe fuluma nkumaliyo so sikwata na kusema milioni 10 okwata omutuduli gwensibi gona milioni 10 zimutere ku meza ntizizo munene nkolera visa milioni 10 Kampala ozimanyi ekituufu eri abakola visa abatuufu gye bali naye abasinga obufere be bangi nkiddamu ekituufu bakola visa abatuufu gye bali naye ate n'abafere baki abafere bangi oli wagga nti akola visa mugambe at least bwobanga osebe milioni 5 kansuka kuko milioni 1.5 visa bwefuluma nkuwe balance ekyo batakisobola duka va ku duka ekibabu olidde duka ekibabu others ekibata mu kisobola bagenda babbako ensiba zibamaleko mujja kitegera bulungi ekirala namwe abaana wana abalenzi bagula ettaka nga muri kubyeyo ettaka Uganda yacankala nambadda mu Uganda yacankala na togeza n'okwata ssente zo nga tekuli family member baba mu batata gwesiga genda kulambula ttaka eryo procedures z'okugula ettaka bw'omanya ettaka we liri sindi ku Oluganda lwo agende wa chairman yakofunga ettaka ly'ogula tuufu bwe liba lyacapa bagende bakuwe plot number omuntu agende mu mulandizi akabire ettaka gye liri bwanga kuguza ttaka bakwe transfer form nga zo basayininze okulendagane wa chairman bakuwe ebintu byo olw'okosasule bate babikuwale togendayo ekyo nakyo kibagambiddewo mukitegedde bulungi njala mukitegera abafere bangi nnyo ku bintu by'ettaka nakyo mukitegeere bwe munamaze okumala ebintu ebyo bati bagenda kuddamu obbabba otherwise obubbi bungi era mwegendereze nnyo abaana b'obuwala babona obulenzi kuba sere muzikola naye zirina ebizibu bingi nnyo so nno sijja kusukkawo noza tusinkane ku Sande mu Bulange Mmengo ku saa 2 zennyini ez'akawungeezi nga tukwasaganya ensonga z'obujjajja n'ensonga
z'Emmengo. Mukama 13 ampeera tusikale ku Sande ku saa 2 zenyiri olunaku olungi mwera mwe bali kubeerako mwe bali kungoberera Mukama bankumire atakumira ampeera bibyo ndowooza sina kyesi bagambye buli kimwe kibagambye anagwa mbuzibu nga maze okutegeeza Mukama akuyambe namwe bana Uganda bali e Bulaaya naddala bana bali bibyo bambi please togenda kusajjale waliwo omwana no gwampadde wano ebifaananyi munidde katonda bampadde ebifaananyi by'omwana no ngaali bamukoze ki uno wano kambazanyiremu kati ekiwundu byebinuma bansaze emirundi ena naye munsabire mbe ntererere ddala nkola akasente. I want to walk. Madam and Baba, you love me, and the sister and the brother, you love me so much. This is the flower. Thank you, God. Thank you, Allah. I love you, sister. Bakola bakoti yosajjala nga toli mulwadde. Ekizibu kye tulaba na Uganda simanya kumanya. Tugezaako nnyo bala ne mu malamu amaanyi mweke nyine. Naye sina kya bakolera. Fena tuli mu nsi buli mwaka kozesa omutwegwe lowooza nnyo okusinga ku bwenyi bwo lowooza nnyo okusinga ku nnyindo yo ate mutaakozesa magezi gasinga kugammwa niwe tunaakuba endulu ku bintu by'abaana kampuni ze Uganda nfu gavumenti nfu niwe tunaayogera ku bintu by'abaana bagenda Buwarabu mwe nga temwebeddemu Alla bakulembere nga nfundikira basiramu mwenna mbagaliza ekisibo ekirungi Mukama bankumire batumidde nnyo mwenna abanjagala n'abatanjagala naye okusingira ddala abatanjagala mbaagala nnyo njala mbeereyo tulabe ku nsinga ekyuka kikikulu kya byonna lwe mujja okumanya nti ekituufu kiri nti ensi erina okukyuka ate mumirembe nga tewali kuliwa musaayi byebyo naye nga mbajjukiza nga nfundikira singa abeerawo ekintu kyonna ekibakwasaganiza kukuddita mwegendereze nnyo kuddita okuwamba obuyinza kwandigwawo mu Uganda essaawa yonna mbadde nkirabidde kuddita yandigwawo mu Uganda essaawa yonna mwesabire. Bueno,